tukubirizibwa okuba abawulize eri abakulembeze. Ne bwoba omusinga irimu, ne bwoba omusinga emaali, ne bwoba omusinga ki, kkiriza obe muki oba ntegerekeka, okuba abawulize eri ki abakulembeze. Omukulembeze asobola okugamba nti musiraamu gumiikirizaamu, bannaffe bagenze dda mumuli kuki wano, ebyo tubiraba emakka, oli nayomba navuma, tegerekeka. Naye nga omukulembeze wakugambye kolaki, gumiikiriza. Yamanyi lwaki agambye gumiikiriza. Tewali kubuusabuusa. Ojja kusanga mikwano gyo oba muganda wo ng'alina ekibiina ekiramu yayise, ntegerekeka, agamba abaveeko jyawo tugende, abaveeko ate ki kibagenda okukozesa, kitegerekeka. Naye kyonna ekiba kikutuuseeko fala talumanna illa nafsak, tobaako gwonenya okugjako, kubanga buli lwova wansi w'obukulembeze wallahi emitawaana egituukawo giba mingi. Ekyo kyali ne ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku lyagamba abasiraamu mumpulirize, temuva mu kifo ekyo, embeera ne bwebetya temukola ki. Abasiraamu bakola tafsiri oluvannyuma nga wayiseewo akaseera, nabbi yabadde ategeeza tetupapa kukola ki, naye yabadde ategeeza kirala temuba mutegedde. Wallahi baavaawo, ekyaddirira abasiraamu 7 baafa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akosebwa ye kennyini n'ebyamutwaliramu, amannyo bagakuddemu, bamukubye akasaale ku kyenyi. Kyekyo Allah kyatugamba nti mutye, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Waliwo abantu abamu bajja ne bakola obujeemu bwabwe, naye ate obujeemu obwo ne bukosa n'abalala nga bandibadde sibakola ki. Kikyategeeza mu bigambo ebyo okuba abaki eri ki, eri abakulembeze. Banna ensonga eyo nkulu nnyo. Bwe tugamba tujja kusimbula wano ssaawa bwezi, essaawa zibagambye z'oba okwata. Ensonga endala gye tulina okweyambisa mu lugendo lwaffe, al azm ala istiglal al awqat al fadila. Tube bamalirivu okweyambisa ebiseera ebirungi, okweyambisa ebiseera ebirungi. Kikyategeeza akaseera ako katono nnyo, katono, ennaku ezo ntono nnyo, ntegerekeka, naye Allah ayagala ozikozese bulungi. Ogenda okuva mu nnaku ezo zetwogedde zibadde mmeka na 6, ng'ennaku ezo ozikozesezza bulungi. Aweetaagisa okusabasaba, aweetaagisa istighfaaru zikozese, aweetaagisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Aweetaagisa ebigambo mubikozese. Tujja biraba insha allahu taala omuli okusoma Quran, kubanga Allah akuwadde ebintu bibiri. Ekisooka sharafu zaman, oteebye ebiseera ebisinga okuba ebyekitiibwa maaso ga Allah, wa sharafu lmakan, ate n'oteeba n'obukulu bwaki bw'ekifo. Ekiseera kirungi n'ekifo bwoli nakyo ki. Kukikwatagana n'olugendo era tube n'enniya okuyambagana nga bahaji.
bwolaba munno ng'akaluubiriziddwamu kisse munneyayo nti kamuyambe naye mufuneko empeera. Oyinza okulaba munno nga nti yarabbi ng'ono azitoowereddwa, atambula empolampola tujja kutuuka. Tomuddukako buddusi nga gwomanyi, nedda muyambe. Banenniya eyamba. Mu kuyamba okwo Allah akuteera baraka mu mirimu gyo, mu bintu byo, mu mbeera gy'obadde tosuubira. Tuyambagane. Tukole ki? Ate ng'olina enniya nti gwe nnyamba mugenyi wa Allah. Yadde nange ndi mugenyi wa Allah naye nnyamba mugenyi waani? Ku nsonga eyo twewale al-ghiba. Mu lugendo lwaffe twewale ensonga zino ezijja wammanga. Ekisooka bakiyita al-ghiba, okugeya. Okukola ki? Kino kibagamba gye tugenda obudde tuba na bungi ebiseera ebimu, naye omuntu gy'okoma okuba n'obudde nga bungi, sheitaani yeeyambisa nnyo akakisaako n'ekwogeza by'otandyogedde. Twewale kye bayita ki? Kubanga ghiba, okugeya, kitegeeza ki? Kitegeeza kukola ibaada ng'ogissa ku akawunti y'oyo gw'ogeyezza. Muntegedde? Okugeya kutegeeza nti buli kigambo kyoyogera ku mulala. Pozi mbabuuzemu akabuuzo, okugeya kyeki? Wangi? Okwogera ku muntu. Bwe njogera ku muntu nti hajja toyo asoma Qur'ani, bamugeyeza. Okwogera ku muntu ekintu kyotasobola bantu okimugamba. Nabbi yatufundiza kye bayita okugeya. Yagaa nti dhikruka akhaka bima yakra, okwogera ku munno ekintu kyatamwa. Kasinga aba akiwulidde akola ki? Akitamwa. Amakulu nti bwe mwogerako mu bulungi, gundi oyo azuukuka layiri, gundi oyo musaaze, waliwo akitamu ekyo? Gundi oyo asoma Qur'ani, waliwo akitamu ekyo? Gundi oyo muyaaye, waliwo akitamu ekyo? Kati bwe mwogerako ekyo ekimunakuwaza mba mumugeyeza. Ekyo bayita ghiba. Ate olugambo lwe luliwa? Byanjawulo, si byanjawulo? Olugambo lwoliwa haji? Oba okoze olugambo. Barakallahu fikum. Kye bayita olugambo naql al-kalam, kwe kujjulula ebigambo n'obijja woobijje n'obituusa ku mulala ala wajhi al-ifsad, n'ekigendererwa ekyokutabula. Ng'ekigendererwa ekyo kyakukola ki? Kyakutabula. Era olugambo mutuula naye ne munyumya, omala okunyumya n'avaawo mpola n'abituusa gye birina okutuuka. Allah naatusaasire. Ate ki? La ilaha illallah. Musiraamu tabbuki, subhanallah, tekyogerekeka. Kwegamba amala kujjusa wenna ng'alese tasbihat. Oba omusiraamu wamukola ki ya rabbi? Ala wajhi al-ifsad, oyagala kunoona nakutabula.
oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yadkhulu aljanna, oisi wakuyingira ki? Annamam, omuntu ow'olugambo si wakuyingira jjanna. Bwolaba ebigambo nga bitabula banno, lwaki tosirika? Kisirikire. Bwekiba kyetagisiza omugaye nti gundi alhamdulillah akwagala akwogerako birungi byereere, naye nga byayogera si birungi, naye nga mukwogera ekyo gwomanyi tekijja kukola ki? Tekijja mumukosa, tekijja kutabula. Naye abantu twagala nnyo okutabula wakati wa bannaffe. Era ow'olugambo ye ekigendererwa kye bw'amala okulaba nga mutabuse ng'atumya kacaayi oba kasooda gwaguwedde ogwo omulimu kati kaninde mulala. Annamim, ebyo wallahi byonoona hijja, byonoona hijja. Alkadhib, okola ki? Okulimba. Bino tubigamba bagenda Makka n'abatagenda Makka. Alistihza binnas, alistihza okujerega. Kati obono yanonye ekimuhijja talina ne bwali ofa kino omusiraamu tetujerega. Omuntu ali muhijja takola ki? Bino tebikkirizibwa nga tetuli muhijja, naye ate bwe butuuka muhijja okukakkanya, okunyooma, oba oliawo n'okusaaga okususse, nako si ki? Okusaaga okususse nako oba oliawo si kulungi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti almuslim, gwe bayita omusiraamu, man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi. Omusiraamu gwe bayita omusiraamu, yoyo omusiraamu nga baganda bo bawona obubi obuli ku lulimi lwo n'obubi obuli ku mukono gwo. Gwe bayita omusiraamu muki? Omusiraamu omulungi, omusiraamu omutuufu. Almuslim man salima almuslimun, ng'abasiraamu bawona obubi obuva ku lulimi lwo n'obubi obuva ku ki? Mukono gwo. Obubi obuva ku lulimi mubumanyi, si bwe guli ebisooka bikulembedde, omuli okugeya, kola ki, ebyo byonna byonna. Wayadihi, n'obubi obuli mu ki? Tusula ffenna tulaba munno nga kaddoola ke kagudde, n'okola ki? N'okalinnya kyabulabe. Era nga bwe tujja obyogera, Makka tolonda, Makka tokola ki, tujja kuba tubinnyonnyola insha Allahu taala mu maasoko. Kati tulumye ku nsonga zino mbufunze insha Allahu taala. Abantu bamiteeka esatu bo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba obusiraamu bwatukkiriza okubanga tubakolera hijja. Nga tukola ki? Tugibakolera. Abantu bamiteeka esatu. Asooka almayit, omuntu onga yafa. Omuntu onga yafa bakukkiriza okukola ki? Omumukolera hijja. Taata wo yafa tagikoze, maama wo yafa takoze hijja. Abantu ngaabo Allah bakuwadde obusobozi, osobola obakolera ki? Hijja. Ne tujja kutunulira omukwakkulizo. Omuntu omulala akkirizibwa okukolerwa hijja alharim, muntu nga akaddiye nnyo takyasobola lugendo. Takyasobola ki? Lugendo. Oyo naye busiraamu bukkiriza omumukolera hijja, yadde mulamu tukkirizibwa omumukolera ki? Walmarid maradan la yurja bur'u, n'omuntu nga yalwala obulwadde obwaki? Obwolukonvuba, tasuubirwa kukola ki? Tasuubirwa kuwona. Abo tukkirizibwa obakolera ki? Tukkirizibwa obakolera hijja. Bw'oba oyagala kukola hijja ya muntu mulala, kubanga mumwera mulimu abagenda okukola hijja nga bakola z'abakadde baabwe, bakola z'abaani,
sitteeka nti olina kusooka musaba onzikiriza nkukolere hijja. Bwegula tiketi yo gula ebyo byonna ebyetaagisa gwogenda omukolere hijja yadde tabitegedde ye Allah ajja kola ki ajja gimusaako subhanahu wa ta'ala. Kabe wa Luganda kabe muntu wewala nga bwolaba edduwa oba okumusabira tekikwetaagisa mmalamuga nti wayi nkusabire ku Allah agwe muntu busebusa muki mu dduwa insha allahu ta'ala. Omuntu abanga afudde nga takoze hijja nga Allah abadde yamuwa emaali tujja mu maali yeeyo n'akolerwa hijja. Bajja mu maali ye n'akolerwa ki okujjako nga afudde simuki si musiraamu oyo fala yuhajju anhu wala yutasaddaq anhu tetumukolera ki. Emyezi egikolebwamu hijja jejo Shawwali tumufundikidde leero leero lumu kati leero lumu netubeera Dhulqaada gwe tuyingiddemu kati guno mwezi gwa hijja netuba ne ennaku 10 erisooka mu mwezi gwa Dhulhijja gwe twandiise omwezi ogwa 12. Gino gye myezi gyaki gya hijja. Omuntu abanga alina ebbanja asobola okukola hijja tekimuganda kukola ki kasaba nenniya nti ebbanja ly'omusiraamu njaddisa oba ebbanja ly'omuntu njaddisasula liri mu busobozi bwange oddisasula kubanga abamu atuukezaga nti sisobola genda Makka lwaki nina ki nina ebbanja nedda ebbanja terigaana genda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kirala tabekanga tuwanvuyizaamu okolwaleero tayib. Waliwo ensonga gyetwagadde okubanga tukoonako insha allahu ta'ala. Ekwatagana ne mawaqiti kyeki tukooneko ebyo ndowooza ebisigadde tujja kuba tuyingira mu mikolo butereevu insha allahu ta'ala. Kakati assalamu alaikum. Bwe tuba tugenda okusaala esswala batugamba musooke mufune wudu. Bwomala okufuna wudu esswala bwaba wakugiyingira waliwo ekifo mwe bagamba nti wano wolina okusaalira sibe guli oba buli kifo osaalirawo kkiriza okusaalira wonna kasawa nga wayonjo. Kati n'emikolo gya hijja bwe tuba tugenda ogikola waliwo ebifo mwe batugamba nti bwoba wakola hijja wano toteekeddwa kusukkawo nga tonnaleeta nniya ya hijja. Ebifo ebyo tubiyita mawaqit, ebifo ebyassibwawo kwaba abagenda okukola hijja oba abagenda okukola umra bye batateekeddwa kusukka nga tebannaleeta ki nniya yaki ya hijja. Ate olw'okuba Kaaba eringa bwolaba akatebe kano waliwo abava eno waliwo abava eno waliwo abava eno waliwo abava eno tuli bumu nga bwe tuli mu Kampala abavudde Bombo abavudde ku Masaka abavudde Jinja kitegerekeka fenna tujjawa Kampala. Kati waliwo ebifo nga bwoba wakuyingira Kampala katugereze ku ekyo bwoba wakuyingira Kampala toteekeddwa kusukka bwayisi
kudde eno nga tonnaba kuleeta nniya yaki ya hijja. Era bw'oleeta nniya ng'oyiseewaawo tugamba byokoze bifuddayo. Mubitegedde? Kakati eyandibadde nga takbiira ekuyingiza muki mu sala, Allahu akbar, olwoba oyingidde muki ne hijja tuyina eyandibadde nga takbiira ekuyingiza mizizo, ngeri bwekuyingiza mizizo gyaki gyeswala, nene ekuyingiza mizizo gyaki gya hijja. Kati ebifo ebyo ab'e Madina balina ekyabwe bakiyita Dhul Hulaifa. Abavudde Madina tebasukka kifo kye bayita ki Dhul Hulaifa, olwaleero bakiyita Abyaru Ali, Abyar Ali. Newabaawo ab'e Iraq nabo balina ekifo ekyabwe, abava Riyadhi eyo Najidi bayita Najidi, bakiyita Qarn al Manazil. Bino nabyo batemubiwandiise nnyo, bino byabawali mu nnyo okusinga, ate era byabana bagenda bakulembera bye batateekeddwa kubasussaawo nga temukoze eki ne just okubimanya. Twagadde mukole ki mubimanyeeko. Ne tuba ne Yalamlam, ekyo kya be Yemen, abava e Yemen. Abe Shami bakiyita Juhfa, Yalamlam, Yalamlam. Abe Shami bakiyita Juhfa. Kati ebifo ebyo fe abava mu Uganda olwedde ennyonyi gye tugenda okutambuliramu egenda okugwa e Jeddah, olwedde twayingidde dda Muharram. Mukitegedde? Era enniya zaffe tujja zireetera oba oliawo mu nnyonyi, bajja tugamba bannaye katuddemu fenna labbaika Allahumma hajja, nedda temuddamu. Kati fenna inshallah bajja tugamba nga tunatera okutuuka, kubanga ennyonyi bababuulira nti kati bannaye tuyita ku miqaati, mwenna muddemu labbaika Allahumma umratan, kubanga fenna tugenda kukola ki umra gye tujja okusooka, tugamba labbaika Allahumma umratan, tuddemu labbaika Allahumma umratan, ekitegeeza nyanukudde aye Allah nyingidde mu mikolo gya umra, nyanukudde. Katugende tukole umra yaffe insha Allahu taala nga bwetugenda ogisoma insha Allahu taala. Ekifo ebyo ab'omu Makka abakyalo tetujja kubanga tuboogerako. Ala kulli hal mu bufunze tubitegedde ndowooza, olwa tetujja kusukkakaawo. Kati olujja insha Allahu taala tugenda kuba twogera ku emiteeko gya hijja, tugenda kuba twogera ku miteeko gyaki gya hijja, naye tuyinza obutajjogerako kiwanvu nnyo. Tujja kwogera ku hijja gye tugenda okukola ffe, gye tujja okutambulirako. Hijja gye tugenda okukola bagiyita tamattu. Hijja yaki tamattu gye tugenda okukola, kitegedde gye tujja okutambuliza omusomo gwaffe insha Allahu taala paka lwe tunaamalako emikolo gya hijja insha Allahu taala. Bisigadde si biwanvu nnyo insha Allahu taala. تكلمت عن الصبر والأمانة. Tugambye
insha allahu taala olujja tujja kubatandikira awo ku miteeko gya hijja insha allahu taala tuyingire mumizizo umra tugikole olujja lwe tujja okukola umra nayo tukole ki tugimaleko insha allahu taala oluddako tukwata hijja yonna tugisomereyo tukole ki tugimaleko insha allahu taala sigadde tujja kuba tubiraba mumaaso kwawo insha allahu taala bwewabaawo alina ekibuuzo asobola okubuuza insha allahu taala. naam haji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuuza ogambye nti omubaka sallallahu alaihi wasallam olwamala okukola hijja wayitawo akaseera katono Allah namujjulula yakola bukozi hijja ngeno gye tukola n'ogenda n'osooka umura n'okola hijja oba emabegako yasooka kukola umura? barakallahu fik. nabbi yakola umura nnya naye yo hijja yakola ki yakola emu yokka era hijja gye yakola sallallahu alaihi wasallam bagiyita qiraanu tujja kuba tugiraba nayo muteeko gwa hijja naye qiraani ekolebwa omuntu nga asitudde avudde gyavudde n'ensolo ye. olwaleero ekyo takyasoboka tosobola kuva Uganda ng'okutte embuzi gyogenda okusala mu hijja okitegedde tebikyasoboka nedda basobolanga okutambula nabyo biki kati ye yakola hijja ya qiraanu kitegeeza akoze umura ne hijja lumu naye tava mu mizizo asigala mu mizizo tujja biraba ebyo inshallah mu maaso. naam bwekityo bekyali oba kitegerekesa. nga tonnakola hijja. naam osemerako kumpi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka njawulo ekyeri wakati wa umura ne hijja? njawulo ki eri wakati wa hijja ne umra? enjawulo eri wakati wa ibaada ezebbiri. umra ekolebwa obudde bwonna era umra emikolo gyayo giggwera Makka wokka ku Kaaba we giggwera, naye ate hijja tujja kulaba nga emikolo gyeyongeramu. Makka tumufuluma ne tugenda e Mina, ne tugenda mu Arafa, ne tugenda e Muzdalifa, ne tudda e Mina. ebyo kati hijja yo ki ekyo bolaba nti ebisale ebikutwala mu hijja si bye ebikutwala mu ki mu umra. lwaki? hijja emikolo gikola ki gigaziwa. naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Mukadde wange mbadde mbuuza kyateeka omuntu akoze hijja okugenda nga bamuyita haji oba hajati. ekyokubiri kiri muteeka okuyita haji oba hajati. ekyokubiri kyembuzi otugambye okuyambagana kukoma bwe tutambudde nabo bokka oba bonna bwe muli nabo eyo ekiba kyetaagisiza okumuyamba. ekyokusatu tugambe nti omuntu oba omukoledde hijja nowooba tomubuulidde enniya gyowadde yeba emumalira. bwe mankomyewo nga mulamu si mufu gwe nkoledde hijja okumugamba essaawa eyo naye n'atandika okukyenyumiikirizaamu mba nkoze ensobi. obuziza bingi ejja kiddamu mpola. naam ekisoose kibadde kya okuyita haji oba okuyita hajati. kyatteeka nti bateekeddwa kikuyita? nedda si kyatteeka.
si kyatteeka era naawe toyomba notampita haji otampita hajati totekedde basobola naye kati emakka era erinnya mujja ddiwulira nnyo balikozesa nnyo naddala abasirikale buli yenna buli ali emakka batera okukozesa amannya 3 ge bakuyita bwe batakuyita muhammad naloli bakuyita muhammad togaana kuyitaba buli ali yenna bamuyita muhammad mukitegedde bakuyi abdallah nawe balikozesa haji yalla haji hajat kati bakozesa nnyo hajati haji kitegedde kuba tebamanyi ki manya kati buli ali yenna bamuyita haji yalla ya haji emujja biwulira ya haji kati babikozesa mu mbeera efaanubweti naye tekitegeeza nti bwewa tebampisa erinnya eryo hijja yange eba eyononese oba ba tebampisa erinnya eryo nedda tetunoonya mannya ekikulu ye allah kuyita haji kyekisinga okuba ki ekikulu mu byonna barakallahu fikum ekibuuzo ekyokubiri okuyambagana mu hijja kukoma mu boofiisi oba mu kibinja kyetutambuliddemu oba tusobola okuyamba abantu abalala bonna nedda okuyambagana kubuna oba tutambudde nabo oba tetutambudde nabo toyinza kulaba haji munnayuganda abuze awo satambudde naye gomanyi nedda bwoba osobola omuyamba kolaki muyambe tekirina mutawaana insha allah ekisembye kibadde ki gwokoledde hijja kiba kirungi n'omutegeeza nga omaze okukola emikolo gya hijja nti nkukoledde hijja tekirina mutawaana bwoba okimutegeezezza oluvannyuma tekirina mutawaana insha allah ne bwoba omutegeezezza mu ntandikwa insha allah kaŋŋende nkole hijja nga yiyo naye omuntu akolera omuntu hijja oteeka okuba nga wamala eyiyo tokkirizibwa kukolera muntu hijja nga tokolanga yiyo kitegerekeka osooka ki osooka yiyo bwomala okukola eyiyo omwaka oguddako genda okolera omulala kitegerekeka nam bwe bukwakulizo obuli mu kukolera omuntu hijja toteeka kubanga eyiyo wakola ki wagikola insha allahu taala bwoba togikolanga osobola okusasulira omuntu kikkirizibwa okusasulira omuntu eyakola hijja n'omugamba genda onkolere hijja ya mukadde wange kitegerekeka nam kikkirizibwa insha allahu taala wabarakallahu fikum ate oba oliawo kiyinza okubaamu akallumuuko bwoba okwataganye n'abakulira z'ofiisi ezo oluusi babamanyi kitegedde hijja yandibadde mu bukadde omeka 2 asobola okugamba kalasi gwendiisa okolere bwoti ebidde eri baofiisi mubisobola okwogera nabo wabarakallahu fikum nam sebo seeki nze gamujagala kutangalamu mu kino yinza okuba nga sinafuna busobozi kukola hijja naye nga buli musiraamu akulaba akuyita haji ndi waddemu okugaana ngambe nti bannange temumpita haji nze sikolanga hijja ekyo kimu ekyokubiri ogenze n'ogamba nti ebintu bya allah tebyagala kweraga okeraga nti nze ngenda maka ngende eno naye kati oyinza okusalawo mu masigidiyo imaamu n'amanya nti muno tulinamu 2 abagenda buli lwamala okubuulira katugeze ngaolwokutaano annange nno gundi agenda nakola embeera eyo ate wali wagambye nti olugendo luno lwakyama kati ye buli lwayimirira onne tulinamu n'agenda munafe agenda kati ndi waddembe okukoma ku imaamu ono nti sebo emikolo gyobeerako leka kwogera lugendo lwange bwotyo barakallahu fiik nedda tetubagambye nti si kirungi kubuulira ku bantu
naddala ngaomaze okukola enteekateeka zo zonna ziwedde bulungi nobategeezaako nina ku safaari ŋŋenda lugendo si lwakweka wabula kyetubadde twogerako ng'otuuse e Makka oli ku Kaaba wetoloola eno bwokola ki kitegedde abamu bakola ddala live oba ku TikTok oba ku Facebook oba ku ki ondaba wano kati wantuli ku gundi ku Jabal Rahma ogiraba wano nabbi oba muzaala olabyewo okitegedde kati ebintu ebifaanana bwe bityo byetwogerako naye ekyokugamba ku bantu mu kitundu ngenda Makka tekirina mutawaana tekyonoona hijjayo eba ntuufu. Ekyokubiri nti kibaamu embeera ey'okwagazisa abalala biseera ebimu imama ayinza okukikoonako muli awo nno mulimu abaatuuka okgenda e Makka naye munnamu akola ki agenda kati olinga alinamu obukirizana naye kaŋŋende e Makka kati bwagenda e Makka nga atambulidde ku ggwe nawe ofunamu empeera okitegedde kubanga gwe ofuuse ensonga ekola ki ati kyekugambye nti kakasa nti byonna bikoze eki biwedde kitegedde waliwo ebintu ebimu ebyengera Allah baba bikuwadde ebiba tebinnaba kwengera bulungi tokola ki tobyogera kitegedde kubanga abantu emitima gyanjawulo ensaalwa nyingi fitina nyingi kitegedde oyo ayinza kukozesa kigambo kimu nekisaanyawo olugendo lwo era mmwe maama ako kayogedde kokka amaze okussaako ekiiso okitegedde kati wamala okussaako ekiiso ogenda kulaba pasipooti egudde mumazzi ya rabbi pasipooti yange ogenda okulaba okugulu kukoze eki kuzimbye ate oligenda kutambuza kugulu mu hijja kitegereka kati kibaba bategeeza nti kakasa nti puroguramu zo zonna zikoze eki ziwedde awo ne bwoba olangiridde mu bantu tekirina mutawaana insha allahu taala ekyetubadde tutegeeza ekyo naye okuba nti ate neniya kikulu nnyo neniya kikulu nnyo lwaki okimutegeezezza waliwo akikutegeeza nga zze kwewaanirako okitegedde ogenze mwewaanirako olaba bwe ngenda Makka twakola nga muliwa kitegedde mu mbeera yakwewaana tuwewaana wabula okumutegeezaako omuntu akubaarake akusabire ku Allah Allah akwanguyiriza olugendo biki bwe bityo wangi kati ngaebyo imaamu abuuzizza okutegeezaako nti okutegeeza mujjawe nti nze gwe basoose kitegedde bwabanga kimubuulidde mu nniya nnungi kirala bwobanga omubuulidde mu nniya yaki ekyo kiyinza okuleeta obuzibu mu ibaada yo pozikano tekalekeka sooka buuze. Alaikum salaam. Barakallahu fiki. Office yo kyekola emitemu egyo gyonna giba ku ssente zemuba mukoze eki zemuba musasudde lwakuba tetubagamba nti ogenda kusala ekisolo bwe kiti naye nga olwedde ekisolo oba okoze eki oba okisasudde kubanga hijja fenna gye tukola ya tamattu tulina okukola ki okusala era bw'okola tamattu n'otasala tuba tulina okukugamba siiba ennaku ezi e Makka bw'oba okomyewo e Uganda osiibe 7 tilika 10 kamila Allah ga nti nnaku 10 ezijjudde oyo atakoze eki
atasaze naye kati alhamdulillah mwenna eyo programu yaggwa kyokubiri luli basalanga ngaera mugenda ne mulaba gye basalira ne kati programu zonna bazikyusa ezokusala zonna bakolaki bazikyusa abasala gavumenti yekiyingiramu eyeeri bwe just kubagamba nti olina bahaji bameka nina bahaji 100 musasulire buli omu 10 kye ekyembuzi dola meka 10 kya mbuzi nga bakisasula kati bali bebakolaki bebasala luli twagendangayo naye kati tibakyayagalayo mujjuze naye tubekakasa nti bakoze eki basaze kale ne bwebaba tebasaze kubutere bijjayo bwagwe wasaze naye nga tebalyazamanya si balyazamanya era babakakasa nti olwaleero tukoze eki ensolo zammwe tukoze eki tuzisaze mabega basalanga ne bagaa katubaweeyo 10 nemuleete 10 nemufumba naye kati eprogramu bagijjawo tebakyabyagala tegerekeka kati bwekityo bwekifaanana insha allahu taala tetujja kulyako tube ne bakakafu na kati enyama eyo bagisala bagigabira amawanga tesigala mu saudi amawanga agaba gafunye obuzibu nga kati omulaba sudaani ngaeyo bagikwala ne bagitwalira abe sudaani eyo ne bagitwalira amawanga agafunye ebizibu bwe batyo ne bagigaba naam barakallahu fikum naam ajati wa alaikum assalam hajati abuuzizza akola atya okulaba ng'anyweza enniya ye ekisooka kya byonna okunyweza enniya ekyo kyennyini kyobuuzizza kiraga nti enniya osobola okukola ki oginyweza buli lwolaba embeera nga olinga ayagala okudduka mu nniya ye entuufu ng'oddukira mangu eri allah nga audhu billahi min ashaitan rajim saba allah ontaasa akakabadde kayingiddemu okitegedde bw'osaba allah akikugirawo takuvunaana naye nga kijja ebiseera ebimu naye bw'ojjukira bwoti nodduka mangu nodda eri allah enniya eba ejja kunywera insha allah waliwo abuuza wano tayib ebibuuzo birabikanga ogumulyawo tugugaddewo nabadde njogera kukatalekeka bwe tuba tugenda mu hijja waliwo embeera ezimu ezitera okubaawo bwe baba bagamba kusiibula osiibula balamu osiibula baki abantu abamu batera okukola ensobi ennene bw'aba agenda mu hijja n'agenda ku malaalo g'abakadde be n'abasiibula n'asiibula maama ngenda makka naye nga gwasiibula muki mufu oba asiibula taata we n'ogenda ku malaalo n'obasiibula bannange ebyo si birungi ekyo siki si bituufu era bw'oba ogenze n'enniya efaanana bwetyo abo tetubasiibula nam osobola omusabira edduwa naye siteeka nti ate olina kumala kutuuka waali okitegedde wonna wooba osinzidde edduwa yeekola ki etuuka bulungi nnyo naye abantu abamu atuuka wali n'omulaba ng'afukamidde yeegayirira nzikiriza olugendo luno nkomewo bulungi neme kufuna mitawaana neme kukola ki kiba kitegeeza nti ogenze e makka naye nzikiriza ekyalina obuzibu yensonga gyenjagadde okukoonako mu bufunze tusiibula baki omulamu gwosiibula maama waabanga waali mulamu taata waali mulamu oyo genda omusiibule akuwe ne ku dduwa
Allah akutambuze bulungi, Allah akuzze bulungi. Kitegerekeka abo betukola ki betusiibula. Wa barakallahu fikum. Naam. Naam, ekibuuzo ekisoose nzikirizibwa okusooka okulima ku bijja by'abakadde bange. Tugamba nedda. Lwaki ogenda obirimako? Olina kyokweka mu mutima gwo kyotayagala kwolesa, ogenda kusiibula. Okitegedde? Naye toyagala kukola ki? Bannaye ekyo kikyamu, ekikyamu ogenda okulima ku bijja ndyoke ntambule mu lugendo ngende nga kugamba basiimu. Okitegedde? Enkola nedda tetugikola, era yensonga lwaki mbagambye nti kano tekalekeka. Ffe n'abantu abafu kitegerekeka, akakwate kaffe akaliwo kubasabira. Kakwate kaffe kakola ki? Kubasabira kyekyokka. Naye nti ogenda omulabeko omubuuze okole ki nedda. Kitegedde? Eba nsobi. Kibuuzo ekyokubiri, nsobola okusala e Makka ne basala nensalira eri neeno nga nkozeeyo enteekateeka? Tekirina buzibu. Khairun ala khairi, bulungi ku buki? Ku bulungi. Naye ensolo y'e Makka tebagisalira Uganda. Muntegedde? Oli n'agamba nti gye naalisalidde eri e Makka baseera, kangirekere eddala eno bakole ki? Tebikola. Ebyo tebikola. Oba ontegedde? Ey'e Makka ebayaawa y'e Makka. Era tujja kulaba nti waliwo ebintu ebimu nga bw'oba ozzizza emisango eri e Makka ow'omutango, naye embuzi gye basala bagisalira bamu Makka be bagirya, ate gwe tokkirizibwa giryako. Tegereke tugenda kubibanyonnyola misomo gyaffe ejijja insha Allahu taala. Ti bw'okola kino mutango mbuzi, bw'okola kino mutango mbuzi, era bwe teweegendereza oyinza okuvayo ng'osaza embuzi nga 5 5 ng'otegekayo dola mmeka gimudimu 10 ze dola 5 ebyo byakusala. Naye temujja kuwa mu nsobi. Tujja kuba tubabibabuulira nti kino bw'okikola tabu, na kino bw'okikola tabu. Tegereke. Wallahu taala alam. Allah yasinga okumanya. Nsaba Allah akkirize olutuula tutudde wano, ate era nsaba Allah subhanahu wa taala ayongere emibiri gyaffe obulamu, atuwa amaanyi agatusobozesa okuba nga tukola emirimu gino. Nsaba Allah anyweze enniya zaffe, atutaasa atujje mu mitima gyaffe buli konna akajja otwonoonera ibaada eyo. Nsaba Allah subhanahu wa taala abe nga atusitula amadaala gaffe ku duniya ne ku akhira. Nsaba Allah subhanahu wa taala abalwadde abe nga abawonya, abalina obuzibu tusaba Allah amalire obuzibu. Tusaba Allah atuggulirewo emiryango gya riziki ennungi, atusobozesa okuba nga tutuuka ku nnyumba ye, tusobole okuba nga tukola emikolo mu nkola esinga okuba ennungi. Innahu waliyu dhalik walqadiru alayh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.